Haji. Hey. Chesa bakirize ebintu babijje mu kya oba mbingize mbutu babijje mu kya abantu abazze era bazze kumbola mu service police edoko ine no wese bade suppose babona ti kuba kampaninga nasi bakukiriza nti eseri erimu efuga y'amateeka ekifo kino nakigula nga nnya March 2009. Right? Approximately 2 acres. Nakigula oluvannyuma lw'okulambula ebifo ebingi Kisaasi najja Nankumbi, you name it. Then nsanga wano nga wali wano nga nya nambuza court broker maybe umabya n'omulimu aba court broker gwe gwabo bwe natuuka wano nsanga kirungi direct name n'omuwendo si mubi nnyo ngene ba court brokers ne bantwala mba Kagwa and Kagwa Kafana pockets. Kagwa lawyer abadde awoza omusango gwa businga kote mu obuyinza okunda ebintu bikaba zemani nze sente nzenze zinawaayibwa kwanta tukimukisola zibalanganya baga ne bazikuzisa wagulawo sedemeka by then tutama to 25 million shillings by then Kagwa and Kagwa advocates. Kagwa and Kagwa advocates. Yes.